mukola emikolo gyonna okujjako egy'okumala abalongo gyo tetugikola. Tetusobola gukola ogwo. Naye gisigadde gyonna gikolebwa. Ate bwe banjagala muleete tenti ku mukolo gw'okumala abalongo bange temugukola. Abalongo bakalubamu. Mukolo gw'abalongo gukaluba muganda wange teguba mwangu. Soko otubuulire. Lwaki ogamba nti temukola gy'abalongo? Ebintu ebyo muganda wange nga tuba tugenze wala mu Bulaaya. Bwe twobodde tuyina tubuulire kya kibeera mu balongo ekibalemesa okugendayo. Ebiseera ebisinga naddala abantu abagira abamala abalongo abamaliriza abalongo omukolo ogwo teguba munene. Omukolo ogwo gwetaaga ekifo kitono nnyo bwe kiti. Kyobala nti era bwe babeerawo batono teweetaagawo bantu bangi. Suubira nti osobola obbanga omala abalongo n'oteekawo tenti manyi bw'oba oyagala okwonoona. Toba nti oba oyagala okwonoona nnamba nnene. Mpologoma events ekisooka tulinayo abayimbi. Mulina abayimbi? Era nga abamu ku bayimbi be tulina waliwo omuyimbi ayitibwa King Nine, actor, editor, era mu firimu alagibwa era ne ku TV ezo aba alagibwa. Firimu egenda okugendayo nga yagikuttemu. Akasente baakagabanyiza wakati kuboza ebibiina biri. Baagaseeko n'ekyokusatu kya Nobert. Naye ndowooza naffe tukole ekyaffe. Tetugenda sobola eno mbeera. Naffe tugenda kukolayo ekibiina ekyaffe. Tugenda kukola sako yaffe era kati events company zonna eziri eyo nga zaagala zibeere emabega waffe basobola otukubira ku kasimu kaffe. Nammwe mukole sako eyammwe. Tugenda kukola sako eyaffe. Ku bilioni 5 mugamba temujja viiramu awo. Saida dola wa gavumenti etuwadde ffenna tugenda kufunirako awo wamu. Naffe Ground TV 100% entertainment. Kale omulungi atulaba ku Ground Media UG ate kossa ne Ground TV Uganda atugamba okola kyamaanyi nnyo okubanga watugoberera ate n'osobola okubanga otambula naffe mu buli mbeera yonna. Atugamba tugoberere ku kibanja kyaffe that is www.groundmediaug.com osobole okubanga ofuna Ground TV wamu bwe alina app ya Afro Mobile kossa neyo TV osobola okubanga otufuna bulambalamba ku ssimu yo akadde konna. Tugamba we are 100% entertainment, but entertainment will deal with edutainment. Ebintu byonna byonna bikwatagana ku entertainment tutambulira n'obulamu obw'abavubuka mu mbeera yonna. Olunaku olwaleero negatibbwako bamusaayi muto bannange emyaka gye gimu tusobole okubanga balina ensonga zaabwe enkulu ennyo ate ezinjagala okubanga twogerako olunaku olwaleero. Okusookera ddala njagala baneeyanjulire munaawe atulaba obamanye tutegeere be baani ate buli omu naki kyakola. Ntandike n'oludda luneeno tusobole okubanga tutambula bulungi nnyo. Kama waffe tusanyusa okulaba ssebo. nawe okukwasanga ssebo ekitiibwa. Tujja tunula nnyo wali mu kamera nze bakulabe bali basinga okwagala okulaba. Nkitegeera. Amannya go? Erinnya nze Ziwasani Mpologoma era nga nze CEO wa Mpologoma Events Uganda. Tudde Endejje mu Luga. Endejje mu Luga. Where events meet excellence. Mukama waffe erinnya lye? Amannya gange nze Makoko Akram era nga yenze manager wa company ya Mpologoma Events Company Uganda. Tudde Endejje Luga. Okay. Ndowooza mukitegedde ndinaaba Mpologoma Events olunaku olwaleero. Njagala okusookera ddala okumanya Mpologoma Events ekola ki? Manager, Mpologoma Events ekola ki? Mpologoma Events ekola ebintu bingi nga etegeka emikolo, ekwata camera videography, erina sound system, decoration, like all that sort. Buli kimu ekigwa mu eyo category. Mulimu main events, sound, byonna byonna. Byonna byonna. Ogambye Mpologoma Events esangibwawo? Mpologoma Events esangibwa Ndejje mu Luga era nga gye tudde ssebo. Ndejje mu Luga Ntebe Road. Okyamirawo ku masitowa n'oyingirako eyo munda. Nga tonnatuuka Lubugumu. Akati Lubugumu yoba ogenze wala kukiddeeka n'abanga ogenda connecting eri ekigo ku prison. Wakati we bayitawo mu Luga. Yes. Abavubuka bano bazze okubanga bagamba nti bingi bitambula naye nga bo abavubuka abato balabanga tebafiiriddwako. Lwaki mugamba nti bapromota beefuddeko bokka?
ensonga eyo gyoyogedde enkulu. Bapromota beefuddeko bokka mu ngeri bweti. Juzi awo mukulu bagenda ne bagaba ssente ezagenda eri babipromota. Sako tuyinza obba tetunnazijoyininga naye tuba n'ensonga zaffe lwaki tetunaba kujoyininga ki sako ezo. Ogenda okulaba sako nga events company lwaki tetwana sako emu bweti okubanga okulya nti Abitex alina sako eyiye ne Balamu naye alina sako gyakulembera. Ekyo ndaba kiba tekikola makulu, wabaawo ensonga eziba zikiri emabega. Singa kigambibwa nti tulina sako emu nga events company nga ffenna gyegenda otutwa kyetaaga ne tukuba ne sako etya emu okusinga okugamba nti ate abali ewa Abitex baliwa abali ewa Balamu baliwa. Era kyobala ne ssente gavumenti ze yali abawaawo oba yabawa biliyoni oba zaali meka oba 5 zaali biliyoni 3. Ogenda owulira bapromota abalala bano bonna banobati abali emabega ogenda olanga bonna bayomba berimu obukukulu obutategerekeka. Kitegeeza olinga agamba nti ssente zezaawudde bapromota. Ate ng'ovudde ne ku ssente bapromota wano ensonga zino bagenda ne bazingizaamu entalo zaabwe oba ez'emabega ezaabwe ng'ezaabwe abantu. Kuba kati singa Abitex ne Balamu bakwataganira wamu, singa events company tuzituusa wala nnyo. Kati ffe abayingidde obuyingizi system kuba Mpologoma Events emu ku company gy'owulira company ento mu system. Era kizibu okusangayo company endala nga mpya mu system ng'awula waffe we tuli. Cause company yaffe ekisooka eri registered nga tufollowinze procedures zonna twagenda ne tugiregisteringa. Naye twatandika okusasula omusolo nga tufina na kye twakozeewo kyamaanyi mu ggwanga. Okitegeera ekintu ekyo. Tugoberera amateeka, tugezaako okugoberera amateeka naye ate ensi yo nga yo gavumenti etutaddeko amaanyi tunyigirizibwamukko ewamu oba ewalala. Bw'ogamba nti gavumenti ebataddeko amaanyi munyigirizibwa, obanga agamba nti nno temufiiriddwako babanyiga bunyizi. Tetufiiriddwako kuba singa kino ekintu kyali bwe kiti nti buli events company eri registered erina akasente keefunayo kongako ak'entandiko obanga oyinza okugamba waliwo association eriwo omuli mikolo MCs ne ba events organizers. Eyo nga temugiriimu. Ebiseera ebisinga twawaze nnyo okuyingira ebintu ebyo. Ebiseera ebisinga ebintu ebyo biteekebwawo abantu babeera ne missioni zaabwe ezaabwe bo nga bo. Oba okitegeera. Cause ba mikolo MCs fe ba MC betulina ffe nga Bampologoma Events ogenda okwesanga nga ku BBS batuukayo bonna weebali naye nga tolina osobola mumusanga nga obanga ali mu kibiina ekyo kyoyogerako ekyaba mikolo and what ekyoyogeddeko. Omuntu bw'awulira Mpologoma Events n'alaba nti muli bavubuka bato ate mugamba nti temwagala nnyo kwenyigira mu bintu binene, obuvumu agenda bujja wa manager kugamba nti nesiga Mpologoma Events mukolo gwange. Mpologoma Events osobola ogyesiga kasita oba ng'otutuukiridde bulungi nnyo n'omwanya nti nno engeri gye tukwasaganyamu ebintu byaffe oba tuyita mu mitendera emituufu oba nga si mituufu. Naye nga Mpologoma Events yo ebintu ebikwasaganyiza ddala bulungi nnyo. Byasula kwali twagala kwenyigira nnyo mu ebyo bintu bya ssako. Kitegeeza mwetengeredde mwina obusobozi. Twetadde ffe nga ffe naye era twetaagamu okutusindikamuko mu ngeri emu oba endala. Golowooza weebuze lwaki ba Abitex nabo gavumenti ebasindikamu ne babbalamu. Kyogamba bba baludde mu field tebeetengeredde. Era ogenda olaba nti gavumenti yamala okubawa akasente ogenda olaba nga Abitex yategeka Jostode ku Valentine. Kasente kaliwe kali gavumenti egende basindikamu kubanga problem ba promoters ebasinga okusanga oba events managers ebasinga okusanga problem zisinga beera mu mabanja. Abasajja babeera n'amabanja. Amabega kaawo mu bivu tubadde mu Easter season. Naye ebivulu bibadde tebiriiyo abantu bakyategeka mikolo. Ebivulu bitono nnyo ensonga eri egi mabanja. Oba kitegeera. Ogenda okutunulamu nga nemba omanyi mu events oba olina okuba ne ba partners b'okolagana nabo. Nze nsobola okufuna omukolo tugeze nga gwa abantu 100 naye nga ffe tulina mega tent y'abantu bimeka 5 naye nga ninayo company endala gye tukolagana ne ngamba nti kakati gogenda kunsindikira mega tent emeka ey'okubiri okitegeera nsobola okufuna ey'olukumi tuba tukolagana mu yo nga yo so mbeera mu events company n'ogiyimiryawo ng'oli omu bwoti nga tolinaako partner yenna asobola kuyambako.
oba kitegeera nate mu bivulu kyobanga nti ne kwista ebivulu bibadde bitono ensonga erimu mabanja bapromota amabanja gabali mu bulago era kyobanga nti bafuna akakisa konna akakasente akawamu bafuba okulaba nga bakakozesa okitegeera ekintu ekyo mulinayo ababanja kati ffe tulinayo abatubanja tetujja kulimba kituufu bababanja bo batubanja mwagala Abitex abagatte mu ssako musobole okubanga mufuna akasente mukulu Abitex ateeke mu ssako mwagala yingira mu Abitex kuba ekiriwo okubanga oyingire wantu osobola okubanga ofuna akasente kati wekiba kasente amasannyalaze wengalaba wa bbalamu bwe kaba kasente bangalaba wa bbalamu kuba kati bbalamu already minister akasente kiba kiraga nti weekali alajuka minisita w'abavubuka minisita akasente kamulema Abitex yakalobinga naye ne minisita naye yafunako kasente alina ke yafuna tesooka bbanga teyafuna akasente bakagabanyiza wakati kuboza ebibiina bibiri bantu bagaseeko n'ekyokusatu kya Nobert naye ndowooza naffe tukole ekyaffe tetugenda sobola eno mbeera naffe tugenda kukolayo ekibiina ekyaffe tugenda kukola sako yaffe era kati invest company zonna eziri eyo nga zaagala zibeera emabega waffe basobola otukubira kasimu kaffe nammwe mukole sako eyammwe tugenda kukola sako eyaffe ku bilioni 5 mugamba temujja viiramu awo saida dola wewa gavumenti etuwadde ffenna tugenda kufunirakawo wamu naffe tugabaneko omuntu ayinza okugamba nti nno bannaye muli baana bato ebintu by'emikolo bivaamu okusoomoozebwa kusoomoozebwa ki omusinza osanga mu mikolo gino gyemutegeka ensonga esooka emikolo gino gye tutegeka nga wookyogedde ti abatulaba balaba tuli baana bato ekyo kyekituufu tuli baana baki bato era twakamala senior 6 twakamaliriza okusoma ffe twatandika okukola mpologoma events yatandikawo mwaka gwali gwa 2022 after covid ebiseera ebyo twali tusasomeraeyo mukono twali mu senior 1 era nga womanyi nti kati abaana babakuliddeyo wansi mu ghetto obeera ne pressure gy'oba nayo nogamba nti kati nina otutuukako waggulu ntuuseeyo ntya okitegeera kati problems zetusinga okufeesinga nti abasinga oli asobola nagamba ono mwana muto tajja kusobolako nate abantu abatuwadde ku mikolo gyabwe netugikola bo baba basobola baki kyetuba tusobola okuba nga tukola ki nga tufulumya okitegeera ekizibu kyenandisoose okwogerako ekizibu ekyala ebiseera ebisinga bakiraya nti mwana bakalubyamu kembeera kira nti ayagala nakuwa omukolo n'omugamba nti mukolo gujja kuggwera mu ssente weeziti ne mu budget nga ne mulaba naate yaba ayagala okole nga ne ka deposit akatandikirwako nga nako takakuwadde oba kitegeera olinga agamba nti starting capital ono yababeeredde kikizibu obuzibu awe buli manager mu mpologoma events omuntu ayinza okwebuuza sofa mubulina abakozi bameka sofa tulina abakozi batono ddala era balinganga azitinga 7 mu mpologoma jaswako abamu tebazze no kyengamba kuba kampani ebeera n'abantu ab'enjawulo sofa abavubuka bameka bemukutteko okubanga mbawo emirimu nga mpologoma events olunaku lwe tuba n'omulimu nga tugukutte bwe tuti abavubuka bangi tubawo emirimu abavubuka basitula zitenti abakola ki oli ne waba si company member naye bano banoonya za lunaku at least olunaku ezo abagenda zifuna abaana abasitula obutebe abasitula ebidongo abakola ki bano abavuga emmotoka bano abavuga ebyo ebintu okuba nga babituusaayo abo bonna bafuna ku company naye otutegese show bano bolaba ab'obunyama era nabo bakola wobanga otegese show noteekayo ekivvulu ab'obunyama ne bajja ne batandika okukola batambuza amazzi abo bonna tuba tubawadde emirimu kitegeera naye nga yo company nga manager wayogedde tuli abantu 7 abagirunninga omuntu atulaba eyo nga yandiyagadde okubanga alina omukolo gwe ng'ayagadde mpologoma events egumutegekere mutandikira mu range ya ssente mmeka era omuntu ali eyo nga yandyetaaza okubafuna akola atya okusookera ddala omuntu ng'olina omukolo gwo mubamu kwosinziirira tusinziirira ku nnamba tojja kuŋŋamba nti olina omukolo gw'abantu 5
kugambye nti ojja kumpayo miliyoni 10 okitegeera ng'abantu batono. ennaku zino abasajja bakola ddiko ennaku zino baba abantu batono naye nga ennaku zino ddiko wa bbeeyi naye kati kiba kisiza naki kyoyagala. Okimanyi nti nno waliwo abantu abagenda okukola omukolo naye nga basoose mu musondera nga batuddeko mu kyaki oba ne batuulako mu muzikiti ne bamusonderayo mpola mpola asobole okugattirizaako. bannayuganda bonna abasondera n'abagagga abasondera sebo oyogera bwotyo nedda anti kakati olaba abagagga basonda n'okusembyayo omukolo ogw'amaanyi nkubulire nguŋŋambe ogwa gundi guno ogwa kirumira gwe hamu gye yawaayo miliyoni 10 basonda kale kati mulimu okusonda ne level zaawukana ez'okusonda. Kati kulowooza abo abasonda oli wabanga waddeyo miliyoni 10 olowooza ddiko yaba agenda faanana atya noona azze mu kyaki n'agamba nange kambaweeyo omutwalo. Enjawulo tebaawo, wabaawo enjawulo. Olowooza oli ansituse n'agamba nti ngenda waayo miliyoni 10 naye tejjukira naye wetubeera eno nga tuli mu kuŋŋaanya oba tutuzizza ab'ekyalo olweggulo omufumba w'entamu y'obuugi ne mugamba nti bana bagenda okujja mu miitingi leero bajja nnyo ku buugi oli agenda kujja kuweeyo 15,000 abanga asasulidde ekikopo kyazze okunywa. kati mwe mutandikira ku bantu omukolo gwonna namba naki client kyayagala osobola okugamba nti nina abantu 5 naye njagala ddiko ng'ali very classic era tuba tujja mukukolera depending on the amount of money that you have. temugoba mukolo gwonna tetugoba mukolo tetugoba mulimu. mikolo ki gye mukola bikala ki ebyemikolo gye mukola manager? tukola like introduction ceremonies ezimu era twazipostingako ku TikTok naye era nga omanyi abantu abaana abatoto basaba bakkiririzamu bagamba tekisoboka. Era tutandikira ku introduction ceremonies tutandikawo tulinawo birthday parties zetukolako tugeze waliwo n'abaana n'essomero wanga lyagala sound system tugiprovidinga uteekawo ka stage something of that sort ne weddings ezimu. So mukola emikolo gyonna okujjako egy'okumala abalongo gyo tetugikola, tetusobola gukola ogwo naye gisigadde gyonna gikolebwa. ate bwe banjagala muleete tenti ku mukolo gw'okumala abalongo bange temugukola. Abalongo bakalubamu, mukolo gw'abalongo gukaluba muganda wange teguba mwangu. Soko tubuulire lwaki ogamba nti temukola gy'abalongo? Ebintu ebyo muganda wange nga tuba tugenze wala mu Bulaaya bwe tuobodde tuyina tubuulire kyekibeera mu balongo ekibalemesa okugendayo ebiseera ebisinga naddala abantu abagira abamala abalongo abamaliriza abalongo omukolo ogwo teguba munene. Omukolo ogwo gwetaaga ekifo kitono nnyo bwe kiti kyobala nti era we babeerawo batono teweetaagawo bantu bangi. Suubira nti osobola obbanga omala abalongo n'oteekawo tenti manyi bw'oba oyagala okwonoona toba nti oba oyagala okwonoona nnamba nnene mukumala abalongo mulibaamu okwonoona kungi nnyo jasobola kuba nti kati olaba ffe tetukola kunoonyereza nnyo kwama naye kati kujja okola okunoonyereza olabe ki ekibaayo. Nze nga nze sobola kyogererako mu mpewo naye nga biba bizibu. Ekitegeeza omukolo gulimu okumala abalongo tetukwatagana tegukola ate nga mpologoma muntu wawulira mpologoma alabira ddala nga kalikya ekyo kituufu kale ekyo tuzikola. By the way ne mu package zaffe tulinayo ne cultural decoration diko naye nga wabwe nnono ng'olinga azzeeyo eri mu bajjajjaffe naye tumuyinamu naye wakabeeyi naye temukola abalongo naye abalongo bo tetubamalira awo go tetukukwatako. Omuntu ayinza okwebuuza nti mpologoma events etibika bivulu byokka mulinayo aboogezi mulinayo ki? Oyo muyimbi era nga n'empologoma events mu kumanaginga abayimbi nakyo tukikola era kyobala tekikwewunyisa wulira luyimba n'olyamu mpologoma events era nga nazo ziwerako twakafunya kati nnyimba nga 4 bayimbi ab'enjawulo ba upcoming. Omanyi tugendeyo mu ghetto, omanyi mu ghetto waliyo talents nnyingi okitegeera. So mwasalawo okubanga musula ku baghetto yo tugenda ne tubakwatako be tusobodde okuba nga tukola ki nga tubakwatako ne tubavaayo nabo. So ekyokumanaginga abayimbi kyo tukikola shows tuzitegeka era nga ku idi y'okusala ebisolo eyo basuubireyo amasavu essaawa yonna. Mpologoma events egenda beesumulula musuubira okutegeka mu bitundu watu bayite nga obudde bukyali. Abantu b'e Namasuba okusimple lodge tugenda bba tubasalako. Mugenda kutegeka ku simple lodge beetegeke ne Kasenge tugenda bba tubasalako ku Antonio's bba naawo bawakakoola ewa Kingsa tujja abantu beekasenge basobola
So banaye gwe nawe natulaba ndina abavubuka abato okuva mu Mpologoma events bagamba nti bategeka emikolo egya buli kika ng'ojjeko ogw'abalongo gwo bagweganye bagamba nti batuukirire abasangibwa Namasuba Ndejje mu Luga Ndejjewa mu Lugaawo Ndejje mu Luga. So bakola ku mikolo egy'enjawulo bategeka bulungi decoration omulungi babayise ba Mpologoma events agowe nawe nayina omukolo gwo togaana kubanga obatuukirira ne basobola okubanga bakukolera bulungi service nebanga ekola ki ngevaayo bulungi twagala ground media tetukwata ku kintu ate nekirema. So manager nga tukyali mu bufu bw'emikolo mugambye emikolo gy'okumala abalongo temugikola tetugukwatako tetugukwatako ate emikolo gy'obuwangwa ng'okusamira family etudde eyagala kutegeka kati nze kankunyumizeeyo story emu lumu twali ku coverage eyo twagenda Emitiya n'Ettanda wanjajja bujaggaali waliwo eyaddira jajja bujaggaali mu bigere omusajja yali akatuuka mu kifo we bati nendaba nga kamera ekankana bali abasajja baba n'amaanyi gaabwe tenti n'ojja banga ejugumira indako yali yakatuuka we bati nendaba kamera ng'ekankana nengamba kati singa kamera eneegwa loose baya miliyoni mmeka nawe kimanyi eba loose era okuva olwo nendayira nengamba tetuliddira naliyo ne King 9 nina musajja wange Jento Mulindwa ate ajja n'ayimba abantu ne bagira kati kyemugaye wali temubeerawo abantu abo tubatyamuko temusemberera mikolo gya nnono tusemberera kasita muyingiramu ensaasi nganda wange oguba gukalubye ate tuli balokole tuli basajja basiraamu kyewuunyisa nnyo abasiraamu basinga okubirindira mu bintu ebyo tekisoboka gwe towulira zibanyiseeka gundi kati Kasumba yinza obba yakuleetamu eyo endowooza Kasumba yavaayo n'ava mu busiraamu nadda mu nzikiriza y'ennono oyo simanyi nange ejje nyinza mu describinga naye gwe kyolina omumanyi yinza obba yakuteekamu endowooza omanyi abasiraamu njagala weegereza abantu abakyasinza okutunda eddagala egganda basirinde basiraamu musajja gwe okola analysis kituufu nno abantu abakyasinza okutunda eddagala ebyekinnansi percentage esinga basiraamu ekyo mbadde sinaba kikolako okunoonyereza biki byonna basiraamu naye kati gwe ennaku zino owulira bameka abasomeddwa anti bantu babazuula nti abamu baali bafere okimanyi nti nno mu ddiini kyo nga kyo mu ddiini ey'abasiraamu kyebaali bakola tekiriyo ago ge mazima mu ddiini yo nga yo kyebaali bakola tekiriyo omuntu weesabira ogenda n'osala ne weesabira eddwa Mukama ebagiwulira lwaki oba okkiriza okukusabira nga tukyali mu buufu bwebumu obwensonga y'ekikulu ogabidde bapromota baminisita balamugo mwagamba nti nga ye minisita wa genda mu ofiisi ye alina project eyamba ku bavubuka mwali mufunyeko omukisa okubanga mumunoonyako okubanga abasapootinga mu bizinesi yammwe tetunnaba gufunako manyi abantu abo omwana ekisooka abantu abo bateekako limitations beteekako boundaries ziba omuntu oyo musisinkana gwe kyolina okumanya naye nga singa tuba tufunye omukisa ogumusisinkana tusobola okuwanja ensonga yaffe bulungi tulaba tukyawe tuyambiddwa naye nga ye ali ku kamera atuliko oba yatuvuddeko kyemmanya tuliko kubanga tuyinza okubeera wano eno nga ye ali ku kamera tagoberera nsonga naye nga singa omukisa oguba gumutuuseeko tuba tugufunye kiba kirina gisobola otwongerako kiba kirina gisobola otuteeka so nga gwe CEO wa Mpologoma abadde nsaba oyite wano eno okoowole minisita Balamu omugambe nammwe bapromota abato gye muli era mumusaba appointment abakkirize mujje mwegatteko mukulu Balamu
nze oza cameraman akwa close up bulungi close up ye agimpe nsooke mmala omukowoola bulungi kubanga ensonga eno agitegeera. Mukulu Balamu ansaba omukisa ssebo okukusinkanako minisita abasajja abo bakoze amasannyalaze e Uganda wano naye nga owekitiibwa nsaba omukisa ogusinkanako. Ennamba y'essimu eri 0759427529 wabayinza okunfunira soko ogidde mbayinza oba tebagiwulidde 0759427529 eyo yampologoma events era okuba ogamba nti mpologoma events manager agikwata ebeerawo buli omu aba agikwata. So gwe wenna eyeetaaga mpologoma events kyensobola okuba nga nkugamba ayita ku namba y'essimu manager giddemu enamba y'essimu giddemu 0759 427529 enamba kwennyini bw'osobola okuba nga ofuna mpologoma events Uganda basobola okuba nga bakutegekera omukologo ne gulabika bulungi ate buli kimu ne kiba nga kitambula bulungi. Bapromota banaye abaana bano mbalowoozeeko nabo nsobola okuba nga mbawa kasente mube nga mubongeramu amaanyi. Ng'ennaku z'omwezi 9 tugenda kubeera Kyengera ku summit. Bagambye mwana mulenzi Mbazira Tona agambye nti endongo y'ebinyaanya teri kuzikiza. So gwe wenna ali mu bitundu ebyo Kyengera, Maya, Nsangi n'endongo y'ebinyaanya afuuka international. Uganda yonna ennaku z'omwezi 9 May tugenda kubeera Kyengera ku summit. So n'olw'ensonga eyo mujje tuwagire Mbazira Tony ate temumanya gwe naawe atulabye ng'olina omukolo mpologoma events n'ogyekwata ku lunaku olwo nejja nebanga ekkolako kati manye mulinayo badijja abakuba ebinyaanya ku mikolo. Badijje tubalina kutandikira ku b'amapiano kutandikira ku amapiano tulina DJ Daiswa Tabu akube piano yabaddeyo ne wa Etiana yabaddeyo kaya akasajja akalala kakuba piano tulina Selector Moshi mayina kuzino kati twagala nnyo omuntu ng'akuba ekinyaanya Abannayuganda kwe batava mudiringira nnyo binyaanya ebinyaanya ebyo nze ebiseera ebisinga nga mbuba birimuko ne district mubamu abantu abanyumirwa ebinyaanyanya okusingira kati olaba nga olaba abayi Masaka nedda ssebo nange bwe nali mmanyi bwe nategeerera nti ekinyaanya kivuga olaba amabaala gano ge twalowoozanga nti ga uptown ekkololo eyo Munyonyo muganda wange bateekamu ennyaanya netabula lwakuba nti engeri gye tubeera mu bbaala tebamenya miti tegiriimu naye era nabo bandigimenye wano walabye ennyaanya tiyakoze abaana b'e Makerere kati awo ennyaanya afuuka ndala ennyaanya kyeyakola abeera ndali yabatabula so naye nga badijje bo tubalina badijje mbalina omuntu nga tumaliriza omuntu yenna ali eyo ng'ayagala okubanga abeegattako mu ngeri emu oba endala mugikkiriza like business partnership tugikkiriza naye ebiseera ebisinga era osembera ku mmeeza ne twogera ne tulaba naye nga yo tugikkiriza 0759427529 so be bannaffe abampologoma bagamba beesige bawe omukologo basobole okuba nga ekintu bakutegekera omukolo omulungi omusaayi omuto gwe gumanyi ati omuto oba ati aliko. So weesige bannaffe abampologoma events ekintu kyo kisobole okuba nga kivaayo maridadi saana ate ensonga zinene zitambula bulungi ng'enyirira. Tetugenda kuba nga tusuukako wano olunaku olwaleero ansigadde nze Edrinke gwe nawene yakatulaba omulundi gw'okusooka tugamba tugoberere ku mitimbagano gyaffe ku YouTube Ground Media UG ate ku Afro Mobile noonya Ground TV ku Yo TV noonya Ground TV osobole okuba nga weegatta ku the bigger family. We are 100% entertainment. Nkoze ne Jose extra ku kamera oyo no Jose golaba muyimbi kasajja katabu nakalabye dda muyimbi omanyi eyo ayina akayimba ekyasinze okwagala kayitibwa Musege muganda wange
nga kalalamu musege olina mukola sio najo manyi bavaasi nkamanyi konna ne ungamba kayimba so mpemu esinga okunyumira yagamba pulira mbuno bamukubamu besomasoma tonyumiza byeyayitamu amuyita kimu mama bulamu nkitegeera okategeerera nti abasajja bazibu abasajja mugala ne muddeeyo ne mugira nti simanyi biki ye yagamba owuwe oba mwe muyita musege naye ebiseera ebisinga ekintu ekyo kiba kituufu omanyi juzi nali njawo nalina omuntu omu gwe nali mpuliriza yagenda n'agamba omusajja yenna nga wandyagadde okukulaakulana tewetaaga bawala bangi wetaaga omuwala atya wetaaga omuwala omu ate ebiseera ebisinga omuwala omu oyo oba omwesize omanyi nti oba ogenda developing nze siri mufumbo w'ekitiibwa kibuzo kyombuuziza kyo kirungi naye gyali omu amutumireko owekitiibwa nkutumiddeko tukatenda mutugambe nti owekitiibwa omugambe yakuyogera amanya ge manya gakalungi manager olina omukyala siina onoonya naye nga okwogera amanya tikyandibadde kizibu naye gyasula kuba nti kati tayagala nnyo bintu byakukola ki byakulabisa ekyo mulimu ebintu ebimu kati kankubuulira ekigendo ogamba nti nno mukyala wange gundi nkutumiddeko engeri gyokyogeramu mukyala wange mbanga eyamuwoowa so nga sinnamuwoowa girlfriend wange gundi nkutumiddeko nga wokyogedde girlfriend wange gundi nkutumiddeko naye nga tosobola kubanga omwogera linnya ekyo yakiŋŋaana asesagala mumunyiiza ennaku zino abadde ali mu kusiiba sittati kati yetaganyiiza ogambe toyina siina atukunoonyezeeyo newetanoonyeza ojja byemalira obugambo bwe busembayo eri abatulaba obugambo bwonge obusembayo muwagireko mpologoma events company Uganda wa musaayi muto naffe tufuuke bapromota abalungi ngaabo babbalamu ne babitex CEO ekitiibwa nga tumaliriza bannayuganda obagamba ki nga tumaliriza meseji yange ejja kugenda eri abavubuka kale ne bannayuganda bonna njagala buli omu afune amakulu g'okubanga amanya amakulu mu kwetaaga ekitono buli omu afune amakulu okubanga yeetaaga kitono kabagezi bokka kyentegeeza kiri bwe kiti buli omu ayagala kuba na kingi naye ate gotugamba amakulu g'okwetaaga ekitono otuguzizza kati awo obuzibu bwe buli okitegeera okimanyi nti nno gyokoma okubanga katugeze kati nze kangeeze na ku relationship gyokoma okubanga kale n'abantu bonna oba ne mu famire yammwe webategeka olukuŋŋaana n'otagendayo oba ogendayo kitono bongera okwebuuza kasajja kakola ki kabaaki ogenda oyongera okusika attention yaabwe kyekimu nemubigambo tosana kwogera bingi wetaaga oyogera ekitono ebikolwa bibeere bingi kitegeera gyokoma okwogera ekitono ebigambo bijja bikoma okuholdinga amazzi okubaamu n'omugaso olwoyogedde bagamba akasajja tekatira kugenda naye yokwogedde oba kitegeera kati so bannayuganda ne bavubuka bannanga abali eyo ako kalowoozo kababeeremu ebiseera ebisinga twetaaga kukola bintu bitono wetaaga kitono towetaaga bingi ebyo kasajja katono okanyomera mitala wa mugga okitegedde omusajja agambye nti ebigambo bibe bitini n'ebyetaago bibeere bitono osobole okuba nga obeera successful so tetugenda kuba nga tusukkako awo abampologoma events banoonyeeko basangibwa wali eri ndejjewa mu lugga osobole okuba nga tugenda sigala nga tutambula nabo mu puroguramu zaffe ez'enjawulo okusiima kwa mukama we kunaaba kutambudde ate tusobole okuba nga ekintu kino eno tukyongerayo ne tukiziza ku level endala nsigadde nze Edwin K mubeere bulungi mweraba